njagala okubuuzaako n'okwebaza okubeera ekitundu ku famire eno. Webale nnyo olw'okubanga wakkiriza nemba omu kubakozesa ddatawo kubakozesa omuliro gwo kubatwala obudde bwo. Where are you watching from? Njagala okubuuza ku wonna abali mu Buwalabu, bannaffe abali e Netherlands, bannaffe abali e Sweden, oli Turkey, oli South Africa, oli Bungereza, oli US, naye nga Sozimo Channel ogibeerako nnyo entakera. Njagala kwebazaako gwa commentinga, likinga, dislikinga, sharinga na recommendinga ng'ogambako omuntu omulala ku birungi byenzikiriza nti ajja kubisanga ku channel eno. So thank you so much for being part of this family. Kulika weekend wabala biwatuseeko ebituukiddwako ebyobuwanguzi Yesu yeebazibwe. Olwo ebiyinza okuba nga tebitambudde nga bw'oyagala, nzikiriza nti nakyo kitundu ku bulamu kye tusanga ebitusoomooza ne bitukuba naye ng'olumu tetulina choice ku byo. So tusigala tugamba nti Mukama kasita aba nga atuwadde obulamu, ebirala biri mu maaso, ebirungi biri mu maaso. Olwaleero waliwo abantu abeekanga nga babadde bali mu mukwano, bali mu relationship, bali mu marriage ne bavaamu. Okuvaamu kuyinza okubeera okw'omusajja, kuyinza okubeera okw'omukazi, n'abikoowa n'akita. Ekibuuzo, twagala okutunuulira ebintu byebasinziirako. Oyinza kuba ng'oli awo weebuuza kiki ekyatwala Gayi, oba kiki ekirabika nga Gayi kimutwala, kubanga otandika omulaba ng'akuva mu ngalo. Oyinza kuba ng'oli Gayi naye nga weebuuza omuwala ono nga omukazi ono nga simutegeera ng'alinga akuva mu ngalo. Wateekeddwa okubaawo ensonga. Ensonga ezo abamu bajja kuzoogera. Bayinza okwogerako ezimu, bayinza obutoogerako zonna. Waliwo asalawo n'asirika busirisi agenda abuuzabuuza muliro kati osigala weebuuza bane omuntu namukola ki nga tobitegeera. Naawe kenyini kikutuukako ng'omuntu tomuwa nsonga eri awo emala naye tokyamuwa budde, tokyamuwa audience, ng'ebintu bikyuse bwewali si bw'okola ki si bw'oli. Kino kijja kukola ku mwana ow'obuwala, kijja kukola ku mwana ow'obulenzi ng'osobola okutegeera n'ogamba nti okay. So bw'obanga onoonya nsonga kugamba nti ntandika okulaba nti ekintu kiringa kati ekiyuga ekitakyakola nnyo makulu nga nsonga zino osobola ozisinziirako. Ate n'oli gwe weebuuza lwaki biri bwe bityo, kati waliwo okwekebera n'ogamba okay, okusinziira ku bwendaba bwe yeeyisa then yandibe n'ensonga ne mwetereeza. Ekimu ku bisinga okututawaanya kwe kubeera mu kintu nga tomanyi kitambula tekitambula, ndiko tandiiko. Ezo z'ensonga zenjala otunuulira olwaleero. Tugenda kutunuulira ensonga 6. Ensonga 6 bwe tumala ozitunuulira tugenda kugenda mu Love Lab, tulina Magezi Muliro, naye Magezi Muliro era ali mu layini eno bweti. Tutunuulira ensonga 6 ez'amaanyi omuntu kwasobola okusinziira. Oyinza oba nga weebuuza naye nga bye bimu ku bituwala Gayiwo nga tobifuddeeko. Oba gwe oli mulenzi oli mu kwebuuza omuwala kyebimuddusa naye nga bino bye bimu ku bintu byetutunula. Twala tutunuulira ebintu 6. Ekisooka kankigamba omwana ow'obuwala. Omulenzi bw'akuzuula ng'oli buli kaseera oli muntu oli needlike, buli kaseera obeera mu bwetaavu, omanye mpa kino, njagala kino, siina kino, maama mulwadde, gundi mulwadde. Munnange newankubadde omusajja alw'okuba nga akuyambako bakukwasaganyizaako mu bwetaavu ng'omwana ow'obuwala naye waliwo ekituuka bw'otuuka okubeera okugwa mu ttuluba ly'omuntu gwe tugamba nti oyo that is a needed person, ng'oli awo olinga masiikini, buli kaseera oli wakuvujjirira, buli kaseera oli wakulowooleza, buli kaseera munnange atuuka okulaba nga omumenya, atuuka okulaba nga omukaluubirira, atuuka okulaba ng'oli mugugu. Teri muntu ayagala kubeera na mugugu. Kiri si kibiina kya bwannakyewa. Oli muntu n'ayagala okweyiya, ayagala okubeera omusanyufu, ayagala okubeera n'omuntu nga bonna beegasa. Teri ajja kwagala kubeera naawe mu state eyo. Kati ekyo kitwale nga kikulu. Ojja kwebuuza mirundi emeka gy'omusaba ogenda alaba akasimuko naga era nga oswitiza obebiza nga zisina ssente wali mulabyeko ng'omuntu lwakukubira mubeera ku ekyo. Kakati ate n'abalenzi ekino kyo gyekiri ate kyo kisukka. Tugenda tugamba nti omuwala tuyinza omugumirako wiiki, omwezi, omwaka nga ali mu mbeera eyo yakubeera nti yeetaaga naye ate bwe kituuka kati nga gwe Gayi gwe ssebo nga gwe buli kaseera neetaaga kino, siina kino, njagala kino, nkolera kino, mpa kino. Kati ogenda kwebuuza lwaki omuntu takyakwata amasimu go, lwaki omuntu message zo ziweereza n'aziddamu oluvannyuma lw'ennaku 2, lwaki agamba buli kaseera nja kukuddira ndi bize. Lwaki yakuzuula nti mwogera kimu ebi, neetaaga kino, mpaayo 10, mpaayo 5, mpolayo akakadde, nja zikuddiza naye ng'akimanye tojenda kuzimuddiza, kubanga omuntu abeera mu bwetaavu buli kaseera aba agenda kutereeza ddi ebyo nga sente azitute yeewoze neewole. Kati ebyo bye bimu ku bintu ebyotunuulira naye weebuuze bw'oba oli mwana wa buwala, are you that needed person? Weebuuze bw'oba oli mwana wa bulenzi, are you that needed person? Yandibeemu ku nsonga enkulu lwaki omuntu oli atandise okubuza omuliro. Ensonga ey'okubiri, omuntu lwakizuula nga oliwo munaffe kugezaako okubanga buli kaseera oyagala kutereeza mutereeze. Kutereeza mutereeze bino babikola buli kimu gwe tebakikola nga bw'oyagala.
buli kimu tebakikola nga bw'okyetaaga, tebakikola nga bw'okitegeera, buli kintu oyagala bakirabe nga bw'okiraba. Kakati babikola bwe bati gwe ajja kutuuka agambe naye ono ndibeera kyayagala, ate agenda okwekanga nga tasobola kibeera. Kivaamu ki? Atandika okubuza omuliro. Anoonyayo omuntu omulala ayinza okumutegeera, ayinza okumwagalira mu bunafu bwe, ayinza okumwagalira mu kubanga tali fast, mu kubanga kyenjogera okitegeera. Watyanga gwe omuntu gw'oyagala buli kaseera oyagala abeere kyayagala. I mean olina kubeera kyayagala. Bituuka ne bikutama ng'ogamba ne let me be. Kakati munnange bw'obanga oyagala okubeera gwe kennyini, lwaki olowooza nti omuntu atagala kubeera ye kennyini nga gwe buli kaseera olina banga okyusa mukyuse? Yaliba ensonga ey'okubiri lwaki omuntu oyo akola ki? Omuntu agenda kudduka. Ensonga ey'okusatu nga nkulu. Wali obaddeko mu relationship n'omuntu n'otandika okuba nga akizuula nti mwandibanga ebiruubirwa si bye bimu. Wano bwe mba mwakatandika oyinza batakitunuulira n'okibuusabuusa amaaso, naye mutandika okugenda mu maaso nga naye omuntu oyo nalowooza nti tunaakwatagana, nalowooza nti tulibira ku track y'emu, naye nga okwata eno akwata eno, olowooza kino alowooza kiri. Ogenda okubigattagattamu bw'oti ng'okkiriza nti wamma ndi ku nnamba nkyamu. Lwaki? Nze njagala kubeera bwe nti, oli ayagala kubeera bwe nti. Ate kakati ekyokubiri kye tujja kukwatagana nakyo, kitwatandise nakyo nti omuntu agezaako okwagala akufixing like akuteeke mu layini ye gy'ayagala, buli kaseera mu layini gy'ayagala, olibeerako ddi mu layini gy'oyagala. Meaning olina goals zo, alina goals ze. Bwe ziba nga tezisobola kukwatagana, nga temusobola kubanga mussa kimu, then there is no compatibility. Era omuntu agenda kutandika okwesika. Kati weebuuze, are you that person or is he that person? Is she that person? Era ogenda kwekanga nga ebyo kagenderero bakawolawola, takugambye direct, naye omulaba nga atandise okusala obudde bwakuwa, ate mu ngeri emu oba endala ozuula nti alina abantu abalala bakola ki? Baawa obudde bwe. Kakati ebyo byebintu by'oteekeddwa okusooka okutunuulira. Ensonga ey'okuna, after here tugendagenda mu magezi muliro, then tugende mu love lab. Ensonga ey'okuna, wali wekansanzeko ng'oli mu mbeera n'omuntu ng'emboozi zammwe mwogera kimu bibiri kuyomba. Kimu bibiri. Naye ono ye buli lwe twogera naye tubeera tuneneŋŋana buneneŋŋanyi. Kakati ani ayagala okubeera mu kintu akitambuza omwaka 2-3 ng'eyo y'embeera? Buli kaseera musika omuguwa, n'akasonga akatono muli ku TV mwekanga muyombye, muli mu kulaba omupiira mwekanga muyombye, muli mu jjamu mwekanga muyombye, nga buli kintu kumpi mwekanga mwekyanga bwekyanzi. Lwaki? Emboozi zammwe buli kaseera mubeera negative. Bw'oba tobadde negative oli abeera negative, lwatabadde negative n'obeera negative. Kati ekyo kitegeeza ki? Kigenda nga kitama omuntu oyo. Bwanga guli mwana wa buwala nga gaayi gw'okikolako buli kaseera weeronda ku buli nsonga, ogenda kuzuula nti ajja genda abuza omuliro lwa nsonga, era agamba nze munnange tugenda kuyomba. Eyalinga akwedda dakika 10 atandika okugenda nawe dakika emu nga gamumanyi please ng'avaako. Kakati ebyo nga gw'otandika kwebuuza lwaki gayita kyampabudde, lwaki gayita kyaliwo, lwaki ogenda kukizuula ng'ebyo byebimu ku byo. Yakoowa okuneneŋŋana naawe, yakoowa emboozi ez'okusika omuguwa, yakoowa emboozi ez'okwevuma. Olumu muli ku ssimu, nanga kati ono bwe tuba tuyombera ku ssimu bwe tuti bw'anaabeerawo mu buntu tampujje luyi, simu wujje luyi n'ebiringa ebyo. Kati waliwo weesaana okwetunulamu ozuule nti waliwo ebyetaaga okutereeza, kubanga bibeera bimenya. Ne bw'obeera gwe ng'omuntu bw'atyo bwe yeeyisa, ojja kutandika okubuuza omuliro mpola mpola, direct or indirect. Ojja mugamba oba tojja mugamba, naye ojja kgenda obuuza omuliro mpola. Bw'obanga naawe wuuya tewandikyagadde, lwaki olowooza nti yayinza okubeera mu mbeera bw'etyo? Ensonga ey'okutaano enkulu nno, omuntu bw'azuula nti omuntu bwe yasisinkana mu kusooka atandise okwawukana obutafaanagana n'ono gw'alina mu kiseera kino, atandika okwebuuza kiki ekyabaawo, kyali kikutuuseeko. Omuntu yatandika akuwa obudde, omuntu yatandika akufaako, akuwa ku ssente, akutwalako out, afaayo ng'olumwa, afaayo ng'osoomoozebwa, ebizibu byo biba bizibu bye. Kakati bwe kituuka ng'omuntu ono akola kiri opposite, bwe tekikuleetera kwesika. Kakati kyawukana kitya singa gw'oba gw'okikola? Era omuntu oli agenda kulangaga, era bwe bunogerangaga gundi wakyuka, sikyakutegeera. Meaning kitegeeza nti waliwo omuntu gwe yali ategeera mu kusooka katakyamutegeera, waliwo ebintu byali bitambula mu kusooka kati si bwe bitambula, so takyakutegeera oba tokyamutegeera. Bw'otolaba ng'ekyo naawe bw'otandika okukuba mu ttooki, waliwo gw'otandise okusala obudde bwo bw'obadde omuwa olw'ensonga nti yakyuka okuva ku muntu gw'asooka. Luli mwayogeranga nga tasaba ssente, kati mwogera asaba ssente, aba takyuse. Mwayogeranga nga temuyomba, kati mwogera muyomba, aba takyuse. So tutunuulire ensonga eyo ey'okutaano nti nayo nkulu, okyuse. Tuyinza okuba nga tetugenda bbeera 100 ku 100 nga bwe twali, naye olubye ebintu bye tutunuulira nga bikulu, ng'omuntu akusuubira ekyo, biri obvious omuntu akusuubira okubeera ekyo. Kakati munnange bw'obanga
osigala ogamba nti omuntu oyagala abeere nga bw'oyagala ate nga bw'okyusa okuva ku origino kati alina dupe takyatutege tasobola kudefininga nti kati gwenjagala ali what wali muntu mukwata mpola kati ensonga obuukira mbuukire okyuse. Ebyo ebintu byetaaga okutunulira. Tutunulira ensonga 6 lwaki omuntu oyo gw'oyagala asobola okukyuka abasobola okutandika okujenta mu relationship oba naawe lwaki walitandisa okubaako ebintu byotunulira bwekuba kwesika wesikemuko kubanga kibeera kikulu. It's better to have a broken relationship than being in a broken marriage. Bwobanga okyalina omukisa ogubitereeza osobola okubitereeza. Ensonga ey'omukaaga wandiyagadde okubeera n'omuntu atakusiima nga buli kaseera abeera okukolokota n'obeeraawo ng'ofuba naye ng'ali awo buli kaseera n'ekirungi era kinonyamu ekibi kyokozeeko bulungi era nakyo akyogerako katono ate kyokoze obubi oba ekitagenze bulungi n'akifuula oluyimba ne lubeera olw'essaawa olwalunaku olwa wiiki olw'omwezi olw'omwaka muli ku olwo era oli agenda kutandika era bw'abaawo nga waliwo omwaganya ogw'okuba nti gwe tomusiima ne waliwo omulala musiima ayinza okuba nga abadde maama we ayinza okuba nga abadde sisita we abadde brother we n'atandika okuwoya obudde lwaki buli kaseera omukolokota bukolokosi teri ajja kwagala kubeera naawe nga you don't appreciate nga naawe bw'otandyagadde kubeera na muntu nga tasiima ani ayinza okubeera naawe mu mbeera eyo naawe saasirako abaana b'abandi oli muwala buli kaseera weeronda bweronzi era ekyo tokikoze nga bwe nkusuubira ti gwe nnyabo minzaani gy'okozesa bwe tugikukozesaako otuukiridde gayi teri ajja kubeera naawe nga tosiima teri ajja kubeera naawe ng'olaba bibi byokka teri ajja kwagala kubeera naawe ng'oli wa kweronda bweronzi teri ajja kwagala kubeera na muntu bw'atyo. Njogedde ebintu biri 6 tandika ogatte kimu ku kimu oli biki ku bibyo oba gw'oyagala okusala obudde ali biki ku ebyo ogenda kuzuula nti kati kyekiseera otandika okubanga munnaffe bwe kiba kyetaagisa olaba mulabe olengera mulengere bw'akubuuza ng'omubuuza bw'akukubira ng'okwata lwaki ozuula nti munnange waliwo bye mutakyagatta naye ng'ate ggwe olabeka gw'okifiirirwamu ebyo byetaaga okutunuulira. Njala tusooke tuwulirize owulidde ebintu 6 bye njogedde kakati njala tuwulirize omuwala ono yeetaaga okumuwa amagezi ate owulire ebimusoomooza biva mu bino bye twogeddeko. Nina obwana bwange 2 naye omusajja gwe nnina kati si ye taata waabo. Kati what is confusing me in this thing is that omanyi otera otugamba mbu ebiseera ebisinga obeera mufumbo naye ng'oli singa omumale mu bufumbo obwo kati nange kyendabira ddala. Omwami oyo baatuwoowa last year mu April naye omwami oyo nansuubiza okundaga mu bazadde be mba baatuwoowera eno ebweru kati nze ne mulaga all my parents they know about him all my family members everywhere kati ng'abeera promisinga mbu nja kukola ki nja kuintroducing eri family yange. I was patient. We are there for like 4 months nga we are in a good status. Omusajja alina omukyala mulala era this side kati natuuka ekiseera nafuna holiday ng'alina okugenda akyalira mukyala we naye nga simu ezange takola ki tazikwata nga nabamukubira olumu ajjako tayagala layini gye yali akozesa eno ewaffe n'agijjako. Somalia kati mukyala we abeera mu kino kiraba kita alligator yali agenze eyo kati layini eno gy'akozesa eno n'agijjako mbu abantu bajja mutawaanya kati ekyasinga okunzija enviiri ku mutwe the number he gave me yali ya mukyala we nenkola ki I didn't know at that time so he was there for like 1 month. He was supposed to be there for 2 weeks. When I used to call him he was like I'll call you, you know the network is bad bichi nga watchman. I was kind of patient but time reached nempulira ngo ogumiikiriza bukoze ki bugenzi nenkola ki wekumugamba naye kinagamba my network kyakubiri naye nja kunnyonnyola ojja bitegeera konze from that day onwards saddamu kukola kimukubira tembeerawo akyaliyo. The last week when he was coming yankubira essimu nangamba nkomawo n'olunaku bweruti ne bweruti nange neetumiikiriza omuntu nga mukubira essimu ye kuba essimu that day he was coming so we nakuba omukyala yessimu yennyini gyenkugambye gyeyampa ennamba omukyala yagikwata nze ddoboozi ly'omukyala ndikola ki ndimanyi
Njijjako saayogera naye muli mukyabansi ngamba how can this guy give me his wife's number? Atuuka ng'ajja ng'ansaba ssente, yansaba $150 mbamwabo biki nenzikwata nenzimuwa. After like 2 weeks we met, so nangamba mbu olaba ensonga lwaki mbadde sikwata ssimu zo, mu mukazi wange Eva mbeera ku kidoowo mbeera ku kidoowo era omuntu wankubira essimu nga mbateeka mu loud, mukazi w'essimu na Uganda Musumaali. Kati nga mubuuza omukazi atamanyi Luganda anaawulira atya mbu nno oba oyogedde nange mu Luganda, anaategeera atya mu kino kye twogera kiri bwe kiti ne bwe kiti. Mbwa omanyi abantu abaagalana balina engeri gye boogera, ne webanga olulimi tolumanyi omanya mu bano baagalana. Ne mubuuza when did you last talk to me emotionally? Naasirika ne nkimma amazzi ne nkireka awo. N'aŋŋamba omanyi mukazi oyo takumanyi naye with time ajja kummanya. Awo ne nsirika. Kati jjukira bwe baali batoowa omwami oyo he promised some things to my family members, my mom and my brother. Since that time tumaze ndowooza in this thing for almost 1 year. It is a year now, yeah. Because it was in April, the first week in April. So nenkola ki ne babeera nga buli bayogera nabo nga bagamba Zara ajja ku kimu ajja kukikolako. Ate nga bano babeera banteeka ku pressure. One time ne mbagamba mbabuulira amazima kuba naddayo e Uganda. Ebintu bino, the thing which confuses me, omuntu ono is not that person who is always there for me. Kwegamba abeera mu kukubuzaabuza ne okuva mu meetinga wabeerawo mikwano gye alimba amannya awaakugamba weyite gundi tayagala weyite embuto anti Bannayuganda bakyali ebe ntoli Abannayuganda bangi agamba mpita erinnya eddala sibabuulira linnya lyange konze lwaki mbu for our safety I don't have to talk my name, I have to give there a different name. Nengamba nze nga nkitwala so simple. Naye nga olaba omuntu ono bintu byakwekweka ate nga golaba omuntu yali like ki ekyo nenkivaako. Ate bwe nali naatera okudda ewaka namala omwezi mulama nga simusinkana olw'ensonga nkola ebintu byokuba nga abakuta gyakolera balina mweyo apartments gyakolera oli mukyala w'omukulu gwe bamanyi. Ati nze zaala waabwe ninga kasaidi diiki bwe baakawasa mbeera ntuuka okudda e Uganda nga twogera naye nga ye muntu amala like 2 weeks takkubira n'amala omwezi nga takkubira ndamu nakubira nagamba munaye nabadde mulwadde naye kati namba bulungi simanya zizina empapula nabadde mu ddwaliro. Nebeebuuza for those 3 weeks 1 month abadde mu ddwaliro. Omuntu okubira nga takuwuliza wabula buli baba ayagala okukola ki okuwulira talaawe ng'olalyoka akkubira akunoonya. Nzirayo ewaffe nensooka nensiriikiriramu nembeerayo. Ti bwe mbeerayo namalayo ndowooza omwezi naye nga bwemukubira essimu jjukira obeera mu bwana bulekana agamba wuuli walekana bwona bwewalekana ng'okubira in a rude way. Nga gwe omunoonya yita kunoonya entuuka ekiseera nga wama nange ebyokumunoonya nkola ki ngambikooye ensirika ekyo natemba okwogera naye ndowooza nga omwezi gunaatera okuggwaako nga mukina mugamba njagala ssente za kukola passport mpya biki yayomba nangamba gwe ssente zonna nga bwazikoze zonna wazitutte n'ozigaba kati ongamba nkuwe ssente nze siina ssente wabula ngenda onangamba nze siina ssente kiki nemugamba etsoka oba tolina saakaana naye nensooka nenkimma amazzi ekyo. Kati olunaku lumu nga musinga kyengasooka mpeera $10,000 agamba siina ssente naye ngenda kukuweereza nga nfunye n'akwata ssente naziweereza sisita we agamba nkubira sisita we mugamba mpe ssente. Sisita we olwo nno omukubira ssente zituuse nga sisita we nga ngamba mbu
bangambye nkuwa emitwalo 10 naye nze siziwezaawo, nina emitwalo 8. Ne mugamba zinteereko ku ssimu yange, nazinteerako, ekyo ne kiggwa. Oli ne mukubira ne muyanza ne mmala ne mmunirawo. Ngamaze okungulira tiketi enzizaayo. Mugamba mmanyi nno bangulira tiketi enzizaayo naye sina processingako leeta yange, neetaaga ssente. Ne mugamba mpola ssente ndazikuddiza nga nkomyewo. Kuŋŋamba siina ssente naye kandabe kubiraako nga 2 nze mukubire olw'okuba neetaaga ssente. Naye ng'omuntu people who are in a relationship nga muyita mukyala na mwami tosobola mala lunaku nga tokubidde munno. Ansirika kati bwalina ddamu mukubira ndowooza lwali nga 2 kuba tiketi yange yalinga yali it was on 6th, amukubira nga 2. Ne mugamba ki ekiriwo, wakoze otya? Nagamba ekituufu ssente ezo ngenda zifuna naye nasooka mpeeko abaana, mpeeko ne mukadde, wabula simanyi oba gwonaafuna, naye bwe zinaaba zifiseewo tujja kukola ki? Tujja kugabana. So zinalinda ssente tugabane, nemanya ekyo kiri bubuyaaye kuba ye muntu akusuubiza n'atakola ki? N'atatuukiriza. Omuntu ayogera ku ssente bw'azifuna n'asoosa ne ziggwawo, bwe ziggwawo ng'alyoka akujjukira nga nali nagamba kukola bwe nti naye kandabe guno omwezi. Bwe bityo asirika zeŋŋambi maamazzi. Kati nga nze ntuuka ekiseera kyange nga nkomawo, mukwano gwe ndowooza nga amugamba ndi mu kkubo nkomawo kuba oyo mukwano gwe associatinga nnyo ne boosi wange. Kati nga neesirikira nkomawo mmala ennaku zange nga 2, 3 nga nkubye nsindikira message nga ngamba mbu nno nkimanyi mwakomawo n'olunaku lwe watandika okutambula ndumanyi, naye kubanga olayika yangamba maybe you're planning to do something else, naye bw'oba oyagala twawukane njagala twawukane mu busiraamu. Nemugamba buli kimu nkiwulira era mpulira buli kyoŋŋamba, naye bwe kibanga bw'okyagala nze sirina buzibu. Already nali nakoowa dda, ndowooza nga tumala emyezi 2 nga buli omu tanyaga munne. But before that he sent me a message n'angamba nkuwadde ennaku 5 after sorting yourself let me know. So after 5 days, me myself, the 5th day, I called him. I was like, now ennaku 5 ziweddeyo, what is next? N'angamba olabika ggwe tonnaba kukula, okyalina amalala mangi, tonnaba kutuusa kusalawo. Ako malala ge gakutawaanya, tomanyi na nsobi gye wakola. Ne mubuuza nsobi ekiddala kye nakola. Wategeera mbu nzija wali oyagala kukubira olunaku lunyini olw'enzija mbu ndi mu kutambula. Ne mugamba nze I had enough on my mind, so I couldn't call you kuba nina ne bisaakubira natambula. Agamba I know bantu muba ne stress zammwe. Ne mugamba yes I have enough, so sijja kugamba mbu kugoba wamanya mbu nali ntambula lwaki tewankubira. Agamba gwe kyalina malala gira weesootinga nti akubira olayika okyali mukufu, bw'oliwulira ng'oyagala sex olinkubira. Ne mugamba yinze I'll call you kale mister. Awo ndowooza ne tumalawo ndowooza omwezi mulamba nga terikubira munne. Ati awo nga ndi awo sibitegeera. The worst part of it, there are some ladies who came this side. So when they came this side, that same guy who connected me to my boss is the one who brought them. So the two ladies, one of them, she's working in a salon. When we are working in the same thing, all of us tubeera muntu omu. So bali tebakimanya nga bakola ki, nga gaya atandika kudeetinga muwala. Tubadeetinga muwala mukwano gwange. So the girl, one day I was talking with her, she told me the whole story. She never knew that this once was my husband. So when I asked her who exactly are talking about, nambulira erinnya. Ne mugamba akola ki? Nambulira everything. Ne mugamba what is the last digit of his number? Nagimbulira. Finding out when it's the same person. So the same person
I had to keep quiet for some time. So at the end of it, I had to tell him, remember, how is this and how is this person? How is she doing? But so baby, you have been man. So I was like, so I quoted the name in the court, another name they used this. So now I just talked to her when she was coming, so that's all I had a conversation with her. Remember, really? So even that day, he had spoken to the lady. And said, but things are becoming worse. And the guy is like, forgive me, do yes on your Remember, how can I forgive you when even you don't know the mistakes you did? So that is me. I'm thinking to quit the relationship. I'm just like that. Ensonga ezo ziwulidde. Olowooza gaayo ono takyuse. Olowooza lwaki omuwala yeebuuza ebibuuzo bino byonna. Natandise mbabuulira ensonga 6 enkulu nno ezireetera omuntu okuba nga atandika okwesika. Kakati bwe tutunuulira omusajja yava dda ku origino. Yavaako dda. Waliwo okwekubajja, waliwo obutafaayo, waliwo obutayimirira ku bisuubizo. Ayogera kino akola kino. Yeeyama by'ataakole. Ate n'akajjanja ne kagenda kabeera kangi naye nga si bwe yatandika. Kakati olaba ensonga lwaki omuwala atandika okwesika. Ensonga lwaki nayagadde tutambulire ku bintu biri 6 tubitunuulire lwaki abantu basobola okubyesigamako okutandika okuba nga babuza omuliro. Kakati sister, ensonga oziwulidde. Naye wano ndabamu obutali bulambulukufu, wandyagadde okubeera n'omuntu omulambulukufu. Ndabamu obulimbalimba, wandyagadde okubeera n'omuntu omulimba. Omuntu akwagala, lwaki akugamba okulimba amannya? Lwaki akukyusa amannya? Lwaki akuwa ennamba ya mukazi we? Lwaki? Omuntu akwagala ateekateeka okubeera naawe, lwaki atuuka okuwa ennaku 5 weerowooze? Lwaki ayogera ku by'okwawukana? Omuntu ng'akwagala. Njagala abalala bagenda kukuwa amagezi, naye njagala weesoomooze mu bintu 6 bye twogeddeko. Genda ng'otunuulira kimu ku kimu, weetunulemu omutunuulire. Bw'obigattagatta, ki ky'osaana okutereeza, ki kyayinza okutereeza. Bw'oba tewali kyakutereeza, then ekyokukola kisigala kiri mu ngalo zo. Olumu relationships zino ze tugendamu otandika okulaba nga waliwo abantu batekinza advantage. Kati ekyokuba nti musobola okwewasa nga muli bweru, ne babawoowa, abamu batutte for advantage like men. Alaba kiri simple. Kakati commitments ze yakola, ebisuubizo bye yakola eri famire yo tekuli gyatuukiriza. Agenda kituukiza after 10 years, kyokka mwe mutambula. Kati okakana muzadde. So, nzikiriza nti ezo ensonga zeetaaga okutunuulira bwe tuba tunaabaako we tugenda. Sooka weekebere, sooka oyogere n'omuntu ow'omunda. Relationship eno okuva lwe wagitandika, mutambudde kumpi kati muwezezza buweza mwaka. Omwatandika last year ni April, this is April. Okunenengana kwammwe tekuzze even after a year, kuzze after just some months. Bwe mubanga munenenganye bwe muti, bigenda kube tetugambye nti n'obufumbo bugenda beera bwangu, nti omukwano tugenda gubeeramu nga mwangu nga bwe twagala oba bwe tulowooza. Nedda. Naye olubye waliwo red flags ezijja nga zitulabula. Waliwo ebintu ebijja. Kakati ogenda okwekanga nga mulinga abataafuna na bbanga ddene kutegeera muntu, oba bbanga limala, sijagamba bbanga ddene, bbanga limala kutegeera muntu gw'otambula naye. Kakati akukuba munne omukyala nnamba emu, mwakiyingiramu nga like what are the do's and don'ts? Limits ziriwa, where are the boundaries? Kyobola kati bitandise okukalubirira. Akuwate ennamba ye. Ekyo nakyo kisigala kikuwa ebibuuzo. Ekibuuzo kinjala okukulekera nti bw'otunulira relationship eno n'ogiteeka ku minzaani, yeekubira wa kugasa oba yeekubira watakugasa? Basista, babrother, sista ono oyinza muwa amagezi ki? Bw'abanga yeebuuza ng'asobeddwa bw'ati, oyinza kumuyamba otya? Nsaba naawe otandikirawo mu comment section wendowoozayo bw'olowooza bwe yandibadde akwataganya ensonga zino, kubanga ku nkomero omuliro, amagezi gubeera muliro bwe gukusikira ewuwo ogunoonye wa muliraadwo. So she's here to seek advice. Let's help out our sister by giving our opinions, our comments, our guidance on how she can go about the whole thing. Njala kwagaliza ebiseera birungi. Tugenda mu love lab. Naye nga tunabagenda mu love lab, katusabe. Katonda afu mulungi. Omukwano ogutandika nga mulungi naye zigiri agujjudde. Ffenna tuvunaanyizibwa. Sooka okutujjukiza bye tulina okutereeza. Sooka okutereeza ffe, olyoka otereeza abantu be twagala. Tuvaayo nnyo okwagala abantu tusinkana abalungi, bwe tweteeka ku minzaani nga tetutuukiridde, nga tetusaanidde.
sooka otereeze ffe, sooka okole omulimu omulungi mu ffe lwe tujja okusobola okusinkana abantu betutegeera nti bali ku mulamwa oba bali ku mugendo gwe gumu gwe tunula, bali ku lubiruubirwa bye bimu, bali ku goal zaffe nga zikwatagana, ziziba tezifaanagana naye nga zikwatagana. Sooka okole ku ffe omulimu, sooka okole mu sister oyo omulimu nga tannayagala guy ali perfect, sooka okole mu brother oyo omulimu nga tannaba kwagala sister ali perfect, osooka okyuse ye, osooka okole mu ye omulimu omulungi. Tujja okusobola obeera mukwano gwe twenyumirizaamu. Tuwe ekisa leero ne bulijjo tusinkanye enkya mu kuyiga okulala, bwe tusabye amu n'okwebaza mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen. Katugende mu Love Lab. Hello. 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 Yes, brother. Good afternoon. Good afternoon, sir. I am good, thank you. Yeah. Jebaleke jalero sebo. Kale mukama wange jebali kusho. Kale sebo. Oh, no bamuyita Moses Sozi. Sebo. Wena weda kikanga 2 tuwayemukawo. Wow, sebo. Neyanziza wa kitiibwa. Kakati Sebo. nina omuntu eyansabye okukubirako essimu naye Sebo. nansaba ate amannya go okugeerekera nneme kugoogera. Sebo. Naye okukakasa nti gwe nkubidde ye gwe omutuufu, erinnya lye erisooka ery'ekika lisookerako letter S, actually double S. Semakula. Sebo ate leka kwerabisa. Sebo leka kwerabisa, omanyi ekyo bakubidde wa drone. Saamu gigenda gitya emirimu? Simibi sebo. Tugezaako mpola mpola. Mwebale. Ali atya omwagalwa? Awo sinatuukawo sebo. Tonnatuuka kuba na mwagalwa? Ndabika natuuse naye nkyasoma. Maama sebo naffe tusoma. Oyo sinamufuna sebo. Naye kyogamba oyo omuntu abeera ne girlfriend. Omanyi abantu abamu tebamanyi kuwa kitiibwa relationship, bye bawa ekitiibwa bwe bufumbo. Naye obufumbo, yes, obufumbo butandika nga babataddeko empeta. Naye njagala okutegeeza olunaku lw'ofuna omwagalwa mu ngeri emu oba endala obufumbo buba butandise. Omanyi lwaki? Nti ate ebikola obufumbo biri awo. Omuntu bw'omuzuula okubeera omuntu omutuufu mu biseera ebyo, ogwo gwe musingi. Kakati eri gye tugenda nga tuzadde abaana biki eyo tuba mu matabi na bikoola. Naye enduli n'olwekyo wano ate wosinga okubanga wali crucial nnyo. Omuntu oyo yantumye okukubirako. Nti omuntu oyo yantumye okukubirako naye ate waliwo condition esooka enkulu. Olowooza twogera ku girlfriend, kituyinza oba tulyawo ng'olina kakisasayiza ebboko kaba girlfriend. Sebo ng'obala limu kulimu noga oyo ayinza obaako negoganoga wai mbikulira page eyabiri awo mbikulira abiri kanayogera amanya gano nga saawo obi genda kwasa 5 awo. Awali omu gojja kunyanguyiza emirimu. Bamuyitaani oyo? Mbulirako erinnya limu. Rachel. Mumaze ebbanga kine Rachel? Mugenda wera mwaka. Okay, mukitambuza. Naye kiki biki bitambula bitya? Relationship etambula etya? Simbi. Ka distance tekaba kuba? Nti ka distance tekaba kosa? Nedda sebo tekatukosa. Kayinza banga gwe tekakukosa naye sebo ate ye bwenjogera naye agamba olwenzo ogira n'olunoonya online nga teruliiko. Noga kati oba ataani aluweesa amakoona. Muwoza muli mu kosi waka simanyi ate olina kosi waka ate kakati olina ki? Awo naye mujengera nakitegeera. Message eri kisaaki message ki?
wangi obubaka bweri kisaaki obubaka ki singa mbadde nkuŋŋaanya bubaka bw'okubuggusa okubutuusa gyali saba kimu musabira mukapa muwe omukisa mirimu gyakola amuwa omukisa mirimu gyakola mukama tusobozese olunaku olukye nga tuli ffenna naye oli myaka ngemeka kati nze kati ndina 24 24 nawasana n'emyaka 23 alhamdulillah advantage eri emu okukola ebintu nga bukyali kwe kusalawo okusinga okuba okulungi just a challenge eriwo nti nga bw'obimanyi omuntu bw'otandika okusoma ng'oli muto era bimenya naye obimala mangu naye okutandika famire ng'omuntu akyalina amaanyi agakolerera famire kyekisinga okuba ekirungi actually oba n'ensonga ekukozesa naye abantu bagenda ne beetuuma mu myaka njagala kukolanga kuwasa nga maze kukola kino bw'otabikola era wasalawo ddi nti ogenda bikola mwaka bwe guti nosanga gaya ali ku myaka 39 olwazaala first born nze ndi mu myaka 3 ebyokuzaala nabiggala okitegeera alhamdulillah rabbi kali kati nnoonya ssente naye nga bennoonyeza ssente mbalaba balabako n'amaanyi genteekamu ngalaba naye oli omu agamba nze manyi njala nsooka enkole ssente obulamu nga kintu kirala nosanga omuntu awezezza emyaka 5 naye anoonya ssente eziregistering omwana wa P7 ate gy'emyaka gya sukaali enagamba sukaali annuma insulini simanya biki ate nga aba ali awo nga n'akaana bakagobye ku ssomero ate alina okulwanirira famire oyo aba alina kuba mugagga ate nnyo naye nga bameka batono n'olwekyo ako kenjagadde okulekerayo nga muto wange amina so bayibuli oyinza obanga osoma ku Lwana ne bayibuli nakyo kitabo kitukuvu bayibuli ngisomera ddala bayibuli egamba nti buli kyokola kikolenga n'amaanyi go gonna kyekyo n'omutima gwo gwonna kyekyo neyanza obudde bumukwano naye nze nyesobola okunkubirako n'enamba yo kangisevinge kale dia abalala bafuba nnyo okukola bye basuubira nti obanga oliawo byebyo bigukuuma okugeza nga ssente ti ebimu kubibeezawo lavu singa kiri kityo bana bagagga boolaba be bamu ku bandibadde benyumiriza nabo bibatabuukako ssente nezitagasa mu laavu osanga bonyoma mu bigambo bya ssente kale ng'onookya ky'obugagga kyono n'oli bw'atyo gwe byowooza nti ebigukuuma ze siringi n'abagagga babalekawo nga tulaba oba mbi si binene ebito omukwano si binene munooyo fubangako kumutegeera ebito omukwano si binene byo si binene ebito omukwano si binene munooyo fubangako kumutegeera ebito omukwano si binene bitono byasuubira bitono byayagala kale bitono byayagala kale bitono nnyo muno byasuubira bitono byasuubira bitono byayagala kale bitono byayagala kale bitono nnyo muno byasuubira ekitalavu y'abasinga boolabeeyo ebintu byetubusa n'amaaso gwekolaba nti katono nnyo kugwe bambi olike kamutabula obwongo naakobwa si binene